alina omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Mbasabidde omukisa nga nnyima wano mu nnyumba ya Mukama. Eno nno giyite ennyumba ya Mukama kubanga nze ndi yeekaalu y'entukuvu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mugamba mutya bamikwano? Abalokole n'abatali balokole mwenna mbaagala kubanga mwenna ffenna tuli bitonde bya Katonda. Si weewaawo bamikwano? Ate ky'oba omanya nti eno ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Si weewaawo bamikwano? Nange nzize mu linnya lya Mukama, sizze ku lwange okubabuulira ekigambo kya Katonda, okubabuulira amawulire amalungi. Aleluya ab'emikwano. Mujjeebala emirimu gye mutuusaako engalo. Mbaniriza nnyo wano ku mukutu gwange YouTube channel yange Yesu abikkula ebyama. Gwe nno obadde okyali awo nga tonnamanya ayinza kubikkulira byama. Ekyama kikino kyenkuwa, akamaka kano kenkukuba, Yesu Kristo Omunazaalesi abikkula ebyama. Nze ono yampangula mu kubikkula ebyama. Owaayi obadde oli eyo, oyina mukazi wo mwafumbiriganwa, muli babiri mu maka, ayina ekyama kye yakukweka, abaana mulina babiri, toyinaako wadde n'omu. Yesu jangu eno akubikkulira ekyama. Okitegeere nti abaana b'olina bakuzaalira bazaalire. Obadde oli eyo ng'olina omukyala, olina omwami akulimba nti munenze nakunaanika akaweta era oli wange omu era nze sindi, naye nga akulimba ayinayo agali ebbali, bayina n'abalongo nga tobimanyi. Yesu agenda bikubikkulira. Abanga abooluganda Yesu abikkula ebyama. Baakuzaala, nyoko yali mukiiti, taatawo muyebusi, byonna Yesu agenda bikubikkulira. Bannange YouTube channel yange Yesu abikkula ebyama. Nze ono yampangula mu kubikkula ebyama. Weesirikire jangu buzzeene wa Yesu akubikkulira ekyali kyakukwekebwa bazadde bo, akubikkulira omwami wo kye yali yakukweka, akubikkulira omukyala wo kye yali yakukweka. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze mbagambye nti nzize mu linnya lya Mukama, sizze ku lwange. No, nzize ku lwa Mwoyo Omutukuvu kubanga akola ki? Abikkula ebyama. Si weewaawo mulokole. Gwe no oba tannaba kukimanya nti Yesu abikkula ebyama, olabye. Mbaagala nnyo basubscriber bange mwenna, mwebale kunfollowinga. Amannya n'eddoboozi, nze Nakiryo wa Jessica. Yesu abikkula ebyama. Yesu abikkula ebyama. Olwaleero mwekwata agenda kubikkulira byonna by'owali tomanyi. Oli eyo obonaabona, oli mu nsi tomanyi magenda go, obonaabona, bufumbo bwalema, omusajja akuba gwe emiggo, bizinesi egaanye. Yesu jangu akubikkulira ebyama. Yakuwa n'ebbeetu n'akugamba mpita. Kale eyo mpitiddeyo buyitizi, naye nga mbaagala nnyo bamikwano. Nzize n'ekyawandiikibwa kye nzize okugabanako naawe olwaleero, newankubadde nga mbagambye nti nzize mu linnya lya Mukama. Kubanga ekyawandiikibwa kigambye mu Lukka 7:23, era alina omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Tubasabidde omukisa nga tuyima mu nnyumba ya Mukama. Aleluya abooluganda. Nange mbagamba nti olunaku olwaleero mwenna mbasabidde omukisa mu linnya lya Mukama. Temwerabira yagamba buli asaba ekigambo kyonna mu linnya lyange kinaamukolebwa. Asaba aweebwa. Bannange Mukama bampeera omukisa mu linnya lye. Matayo 7:7 bw'agamba. Abooluganda Mukama yeebazibwe.
naye ng'ekyawandiikibwa kyange kigamba kitya? Kiri mu Matayo 27 olunyiriri olwa 50 lugambye lutya? Abooluganda lugambye lutya? Naye Yesu n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Yaguteera ani? Nze naawe. Oba obadde oli awo nga tonnaba kumanya lwaki Yesu yakuteera omwoyo gwe, lwaki Yesu yafa ku musaalaba n'akomererwa, nga tomanyi lwaki yafa, bannange yali ng'ayagala kuteera mwoyo we. Omubeezi, abikkula ebyama, ow'amaanyi, n'antameggwa, ow'amaanyi mu kulwana, n'amututeera nze naawe. Haleluya abooluganda. Olwaleero njagala omanye mulokole, omwoyo gwe baakuteera, oyo gwe njogerako abikkula ebyama, agenda kukubikkulira amagenda go, agenda kukubikkulira omwami wo, agenda kukubikkulira mukyala wo, agenda kukubikkulira ekika kyo oba mama wo ne taata wo baali baakukweka nga baakuzaala ku neiba, ogenda kukimanya gwe kasita otegeera omwoyo gwe baakuteera. Olaba bwe baamutasoma ebiddako awo mmanga olabe. Bwe yamala okuta omwoyo we, ejjiigi ne liyulikamu wabindaba kuva waggulu mpaka wansi. Ekyaddako kiki? Abaali baafa abatukuvu be nga bali magombe, maama nnyabo. Soma olabe ebiddako. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsaba otegeera omwoyo omutukuvu kye ki. Nsaba otegeera olunyiriri olwo era nga nsaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ababikkulire omwoyo omutukuvu ekyawandiikibwa ekyo mukitegeere nga nze bwe nakitegeera. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu nga neewombeese mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, si ku lwange naye ku lw'obuyinza bwe. Nsaba ombikkulire ekyama ky'omwoyo omutukuvu bakutegeere. Abantu bonna abampuliriza, abandaba, bakutegeere nti Matayo 27 olunyiriri olwa 50 bwe wabateera omwoyo baamutegeera oba tebannaba mmutegeera. Omwoyo omutukuvu mu maanyi go nsabye oba mbikkulire oba neebikkulire bakutegeere bamanye omugaso gwo. Omwoyo omutukuvu talina waatayingira. Abooluganda omwoyo omutukuvu talina waatayingira. Oyo agenda mu ggulu n'akuleetera eggulu bye likuteeseza n'abikugamba, n'agenda mu nkambi y'omubi n'akukettera omulabe wo kyateekateeka okukukola. Ate weewuunye tagenda yekka, mugenda abo babiri. Oli Saudi mu kiyumba ky'Omuwarabu n'akutwala n'akunona ekiro nga weebase n'akutwala e Uganda n'akulambuza mu nkambi y'omubi n'akuzza mu nnyumba y'Omuwarabu. Bw'amala n'akulinnyisa eggulu n'oliyingira. Muli abo babiri. N'akugamba nno olaba naakyo okyali awo nti Katonda wange mu ggulu bakutegekedde bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bwe bati, naye wakyaliwo omulabe Sitaani gw'olina okulwanyisa. Seggundi oba naggundi yakuteekerawo kino, yakuteekerawo mukinga mu magenda go. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kyokka ng'oli mu kiyumba kya Muwarabu n'otegeera ebirungi Mukama byakuteekateekera, n'otegeera omulabe wo byali mu tteekateeka okukola, byonna ani abikola? Omwoyo gwe yatuteera. Mulokole nsaba otegeere omwoyo omutukuvu. Tegeera omwoyo omutukuvu. Bw'oba tonnaba mufuna olwaleero yessaawa omusabe. Omuyimbira akayimba ng'omugamba bino byebiro byewasuubiza ofuuka omwoyo wo ku mawanga gonna. Abooluganda Mukama yeebazibwe.
Bino byebiro kubanga yagamba eri mu kyawandiikibwa kiri mu Yoweeri 2:28 n'agamba nti awo olituuka ku lunaku luli, si luli luno olwaleero lw'ompulirirako mukwala, nti alifuka omwoyo we ku bonna bonna abalina omubiri, batabani bo, bawala abo, abakadde, abavubuka, genda olabe kye balibeera ng'omwoyo amaze okuweebwa. Abooluganda Mukama yeebazibwe, abanjagalire, abambikkulire ebyama kubanga YouTube channel yange egamba nti Yesu abikkula ebyama naye abibikkulira balondemu. Nsaba obeera omu ku abo baalondamu okubikkulira ebyama. Bannabbi be baabikkulira ebyama bye oyita mu bannabbi be. Bino nno byenjogerako omusomi wa Bayibuli manyi okitegeera kye njogerako bwe ŋŋamba nti Yesu abikkula ebyama. Oluganda Mukama yeebazibwe, akuuma atakumira mpeera, abanjagalire mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Temwerabira, natandise mbagamba nti natandise mbagamba nti alina omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Tubasabidde omukisa nga tuyima wano ku Yesu abikkula ebyama YouTube channel, era mbagamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe n'emirembe, ng'oddamu nti amiina.